Amanya n'eddoboozi Senga Sebbanga pulezidenti w'abakomedians bonna mu Uganda mu kibiina ekitugatta awamu ekya Luganda Local Comedians Association. Bazadde bange ndi wano lwa mbeera sere ebisinga mutera okundaba nzija ndi musanyufu naye olunaku olwaleero siri musanyufu olw'ensonga embeera etunyigiriza okuva mu mwezi ogwokusatu lwe baatuggala paka omwezi guno ogw'e11 bannange tetukola ebifo ebisanyukirwamu gye twakolanga babiggala. Kwe kuvaayo twekubira enduulu ne bannange bano benkulembera nga bwe mubalaba ttiimu yange sibe bano bokka tulinayo ne baganda baffe abalala betuleseeyo neffe tupulizentingidde bannaffe olw'embeera gye tulimu. Twavaayo ne tusaba akawunga omukulu Jeno Kayanja n'atukolako bulungi era tumwebaza wamu n'omukulu Lagadi meya tubbi owa Kampala ku kadi ya NRM. Taata nawe tukwebaza wayimirira naffe naye kati olwaleero tetuzze kusaba kawunga tetuzze kusaba kyakulya wabula kati twagala kapito kubanga tulina emikono tulina amagulu tulaba bulungi buli kimu kikola naffe twekolerere kubanga tugenza okulaba omukulembeze w'eggwanga avuddeyo ebiseera bingi ayogera bwogezi naggulawo abalala ffe tannabatufaako wadde tulowoozaako kati ne tugamba kati kulyetingewo emirimu emirala kubanga ideas tuziina amaanyi tugayina kati kye twetaaga ekitubulamu twetaaga capital. Kati tubadde tulina omukyala gwe tusinga okusabira ennyo n'okumusiibira omukyala maama Fiina afune ekifo mu gavumenti oba aweeko ekifo kye bamuwa neera Mukama yajjukidde essaala zaffe n'aziddamu munnange maama waffe oyo bamuwadde ekifo kati yenna abakunzi wa NRM. Ne tugamba olaba abadde atuyamba luli nga talina kifo ky'amaanyi bwe kityo naye ate kati kino tubadde tukaabira mufu mubikire naye ate ono atukutukidde mu ngalo kubanga maama Fiina luli abadde atuyamba ng'omuntu nga pulezidenti w'abasawo abaganda naye kati bamuwadde ekifo kye twali twagala. So kati maama waffe tukusaba n'obuwombeefu nga bw'obadde ozze otuyamba oyambye bamulekwa bannamwandu abataliiko mwasirizi abaliko obulemu be bagoba mu mayumba abali ku bitanda ekyamazima maama naffe era tukusaba naffe ba artist obadde otuyamba oyambye abayimbi oyambye ba comedian kati tukusaba naffe ku ssaawa ya leero maama twetaaga ntandikwa yokka mu luzungu gy'oyinza okuyita capital. Bwe tufuna capital tujja kusobola okulima tujja kusobola okulunda tujja kusobola okutandikawo waliwo business gye tulaba eyinza okwanguwa ey'ebino ebyo bapangisa ku mikolo ng'obutebe ng'emmeeza nga sawundi ebivuga ebyo music wangi amanya gange nze Mr. Kapere Rufotose the #1 comedians Uganda. Siri musanyufu nnyo kubanga waleema begambeera musanyufu naye wano siri musanyufu olw'ensonga etya kubanga Pulezidenti Museveni yaggalawo ebisingibwamu okukyakalibwamu omuli amabaala omuli embaga omuli okwanjula omuli ebintu byonna enkuŋŋaana naye ate ebimu yabiggulawo naye kati ffe ba comedians tanaatuggulawo osekera. So tuvuddeyo n'obuwumbeefu n'obukakkamu nga tusaba maama waffe jjajja waffe n'abakyala ewa Uganda ate nga yakulira abasawo mu Uganda nga ate pulezidenti w'abasawo mu Uganda n'abakunzi wa NRM maama waffe maama Fiina maama tukusaba n'obuwumbeefu n'obukakkamu tetuli mu kusaba mmere tetuli mu kusaba nti tusaba ki wabula tusaba kapito entandikwa kubanga kati waliwo ebintu abantu bye balunda omuli embizzi omuli ente omuli embuzi omuli enkoko okulima kasooli bijanjaalo muwogo n'ebirala bingi maama tusobola obikola kubanga n'ettaka nze nalifunye kubanga nabo baagala ssente okulipangisa nze kyembadde njiyizaawo nina yiika y'akasooli 2 ekikumba yakuze era saawa yonna aweeka naye saawa zino neetaaga omufuuyira eddagala wakati saawa zino nyonya ssente za ddagala kiwa kitugambye twetaaga kapito. Bwe tunuulira nti jo minisitule y'ebyobulamu yavuddeyo ebintu ebisinga naye ne bagamba amabaala n'ebivu by'abayimbi byo twanabirowoozaako yadde
mukirowozaako kimwe nga abali mu entertainment industry ati ffe kituluma kuba kati amabaala osekeera amabaala tebagagula abayimbi nabo bakaaba kuba kati essaawa zo tolina we bajja ssente tebalina gwe bagenda yimbira kyetukoze kyekino kwe kusalawo ne tugamba tufune capital tusobole okutandikawo emirimu emirala naakati tubadde tutetenkanya omukyalo oli asiika sumbuusa kapera ali mu kupoota ono omwana ali mu kwoza mmotoka oli wa saaluuni. Amannya nze Mukansanga Anet nga nkola ne Senga Sebbanga mu kibiina kyaffe kya Luganda Local Comedians Association nga nkola nga promoter ate era nga secretary. Niye embeera kati wetuuse mbutuufu etuyinze tetukyayingiza olw'oluvannyuma lw'okuggala buli bifo basanyukira amabaala ebivulu abantu baffe tebakyakola bwe twajjanga 10 n'olw'ensonga eyo Mama Fina Mukwano tuzze wano okukuwoola wamu n'omwami Bishop Arnold Muwonge tuze bakoowoola bannange mudde mutukwatireko tufune entandikwa tufune capital tusobole okuyungawo emirimu emirala. Sebo neyanza akaddeko ssebo amanya n'eddoboozi bamuta Sufuma Peesa ono muganda wange yantumye Kagereke katuvudde okukoowoola ku bizibu byaffe n'ebinyigiriza zetunyigirizzaamu nga ffe bakomediani okuggalawo amabaala nga tebanagaggalawo ebivulu ebiki byonna byonna byetwali tukolamu nga tujjamu kasente tebanakola kibiggulawo ne tugamba naffe tuveeyo katukoowole Mama Fina nani mposi Bishop Arnold Muwonge omwami oyo abeera UK naye nga munnayuganda ne Bishop Muwonge naye ayambye abantu bangi nnyo oyo omwami Bishop Muwonge ayambye bamulekwa bannamwandu abaana ba ghetto so naye tumuyita taata ajja abeere nga atukwatirako tufune capital entandikwa tujja tutuyamba. Amanya gange nze MC Musiramu amazima gali nti siri musanyufu olw'ensonga nti singa ndi musanyufu sandibadde waneeno. Ekikulu kiri nti njasooka neebaze Senga Sebbanga kubanga ndi wano lwakuba ye ensonga esookebwako tuzeera ku kwegayirira abakulu abo Mama Fina kw'ossa ne omukulu Bishop omukulu Bishop Muwonge tukwegayirira munnange tuyambe kapera ine ensonga gyayogeddeko n'agamba nti olaba tusaba abasawo Abaganda ne batuyamba olwate bano abalina omwoyo mutuukirivu mu butuufu mutuyambe era nze sina kyenjogera neesifukamira nze nfukamidde era baganda bange tuli bubi twagenda okuva mu covid nga tulina obwetaavu bungi nze nkola mu saluuni ebintu bitunze biweddemu abatuze be naakulabye mukimanyi bulungi bwe mba nnimba musobola okyogerako nga bwe yali saluuni si bweri mashini ereekaana osala omuntu ereekaana so mu butuufu sigenda kwogera bingi olwakadde naye tusaba abakulu abo be twegayiridde bambi mukkirize okusaba kwa kabya ndowoozezaamu omwana bw'ayogedde ku bintu bya saaluuni ne ndowooza amabanja ge tulimu nti twali twasinga ebintu byaffe emmoroka yange kaadi bamanerenda be bagiyina poloti yange nali nagisinga mu banka awe naakulayo mu Pride Microfinance naye ndaba ebbanga lye nali nsuubira okuba nti nsobola okufuniramu akasente liyiseeko gavumenti yali egambye tukompasetinga sente zaffe ze twateeka mu bivulu bye twategese bya Easter Festival teyasobola kuzituwa era tennaba tekyazoogerako nazoogerako kati omwana oli bw'ayogedde ku bintu bya saaluuni nempulira nga nzigwamu amaanyi okitegeera muganda wange naye nga nsaba naye Mama Fina Mukwano gw'olina otutaasa kubanga otubeereddewo ebbanga lyonna ekiseera kino Mama Fina ozze otambula naffe omukulu Bishop Arnold Muwonge taata tukusaba ow'ekitiibwa oyambye abantu bangi nnyo wayamba omusajja mu Namasaka bami naafuna obujjanjabi yali agenda fiira mu nnyumba wayamba omuwala Lukia ow'ekajja Spice Dana n'amutwalira obuyambi taata naffe tukusaba Mukwano otuyambe ow'ekitiibwa musajja wa Katonda muganda waffe naffe tufune capital tufune entandikwa omukama akutuweera omukisa.